waliwo ekikwate ekisomesebwa n'ekirabwa. Naye ate mu Uganda ekirabwa n'amaaso gaffe tukibuusa amaaso ne tugateeka ku kisomesebwa n'ekikwate. Bwe tusindika abaana baffe ku masomero okusoma, abasomesa bababuuza ebibuuzo nti mu Uganda tulina mu seasons mmeka, omwana n'ayanikula nti 2, omusomesa n'amugamba nti good. N'amwongera ekibuuzo ekirala wansi awo nti ezo 2 seasons z'oyogerako ze ziriwa, nti ey'enkuba n'ey'omusana. Omusomesa n'amugamba nti oyise. Omwana nga ye tabeera mukyamu kubanga omwana atambulira ku kimusomeseddwa n'ekikwate. Naye ate omusomesa ng'omuntu omukulu ye abeera mukyamu okubuusa kyalabako n'amaaso g'amaaso. Nti mu seasoni z'ebbiri ze tulina e Uganda ey'enkuba n'ey'omusana, abasajja baawagika mu seasoni yaabwe ey'okusatu gye bayite ey'amasasi. Era seasoni ey'amasasi ensigo yaayo bw'efukirira amazzi n'etandika okutojjera, buli omu abeera ku bwerinde kubanga nazzi kuno amasasi gaakubwangamu bbi, amasasi gaakubwangamu nnabyabufuzi. Kaakati ensigo eyo buli lwetojjera buli omu abeera ku bwerinde nga yeebuuza egenda kutwala ani, kubanga amasasi tegakyatwala mu nnabyabufuzi yekka, amasasi tegakyatwala mu bbi yekka, gatwaliramu bannaalumanya ne bassaalumanya. N'omuntu atalina kakwate yadde ku byobufuzi bya Uganda ojja kwesanga nga seasoni y'amasasi bw'etuuka naye gaamutwaliramu, nga seasoni y'enkuba bw'etuuka ne gatwaliramu n'ow'emmotoka ayise mu kitundu mwe gali. Nkiddamu, seasoni y'amasasi bw'etuuka tetwaliramu basula mu nzigo ttamokka, tetwaliramu basula mu Nanfuka yokka, tetwaliramu basula mu ghetto bokka, naye esobola n'okusanga omugagga ng'ava Katwavu ga Equity Bank agenda ewuwe Kololo ng'amazzi gaasaze, naye ne gamutwaliramu nti amazzi nga bwe gatwala bannaalumanya ne bassaalumanya. Ojja kwesanga nga n'amasasi essaawa eno tegakyatwalibwa mu abantu be mulowooza nti be bannannyinigo ababbi ne bannabyabufuzi. Y'ensonga lwaki njagala nnyo abasomesa b'eggwanga muteekeemu seasoni ey'okusatu mu bye musomesa abaana, kubanga omwana wa Sheikh Kirevu baakuba taata w'amasasi nga bamusibye empingu nga ye ne maama we batunula. Bwe baava ewa Sheikh Kirevu wiiki eyaddako waliwo eyakubwa amasasi. Kaakati omwana oyo omuwadde pepa jjuzeemu mbu seasons tuyina 2 ne weerabira nti seasons tuyina 3, wansi n'omwongera ekibuuzo ekirala as mentioning nti ey'enkuba n'ey'omusana. Naye ng'omwana oyo omulemesezza okwongerawo nti tuyinawo season ey'okusatu, oba olemesezza omwana oyo okumutegeeza nti mu Uganda tetuyinaamu seasons 2 zokka, wabula tuyinamu ne season ey'okusatu ye y'amasasi. Enkuba bw'ekeera ku makya n'etonnya etwala ebintu by'abantu, eyonoona ebintu by'abantu, esenda amayumba g'abantu, ebandaala mu mayumba g'abantu, n'oluusi etwala obulamu bw'abantu. Era singa etandika okufudda embanga obadde mu kibuga gwasula mu katanga, noonya wooyegeka luba kubanga ogenda kuyitawo okudda ewaka ekkubo onooliraba oba onaasobola okuliyitamu senga onooba olirabye. Ye bw'onooba olirabye ng'era osobola okuliyitamu ewaka otulo ogenda tuteekawa kubanga amazzi gaabandadde dda. Naye ate seasoni y'enkuba bweggwako omusana ne gwaka bulungi ne gunogaana, guyinza okukwerabiza nti wano waali wabaddewo ku mazzi agabandaddewo, nti amakubo gaatuuka ne gabulako wano ng'olina kutambula ng'osimbye kaggo obutagwa myala. Kaakati ne seasoni y'amasasi eno bw'esiriikiriramu ekulowoozesa nti bannange Uganda nsi ya ddembe, bannange Uganda nsi nnungi, bannange alinzija mu Uganda aliba mwana wa mwana. Kumbe mu budde obwo seasoni eyo bagaanye okugifukirira ensigo yaamu okutojjera, era ekulowoozesa nti yafadda. Kitalo nnyo nnyini ddala ekya jjajjaffe omutaka lw'omu omukulu w'ekika ky'endiga, ayi Ssabasajja Kabaka gutusinze nnyo twakuumye bubi. Naye ebivvulu by'edda byabangamu ekintu kye bayita jjalibu, nti jjalibu ye yakutuusanga ku lulago olutuufu. Bwe bakulaga jjalibu kuba kuteekateeka nti weetegekera endongo sasula mangu olabe endongo kasiggu. Olowooza abasajja tebali mu tuteekateeka? Olowooza wano tetuli mu jjalibu ng'ekintu kino kirina omuntu gwe kitagetinga? Bwe kibanga bulijjo amasasi gakubwa babbi, gakuba bannabyabufuzi nga kati gagenzeeko mu bakulembeze b'ennono, olowooza lyakubye omu era lyamazze terigenda kuddamu kukwata mulala? Olowooza yabadde mistake tebakiteeseteese?
bwe bakubanga abasiraamu bwe bakuba kadiru muwaya nga bawandiika ekibaluwa ekipya nga kuliko kirya nga bakuba bwe bakuba kirya nga bawandiika ekipapula ekipya nga kuliko kiggundu nga bakuba bwe bakuba kiggundu nga bawandiika ekipapula ekipya nga kuliko sheyibahiga nga bakuba kakati gwolowooza nti ku lisiti eno ey'abakulembeze b'enno n'abalina okufa kwabaddeko omutaka Lwomwa tekuliiko abalala era tebali mu tuteekateeka tutwala ku lulaga lutuufu nga bagenda kukuba Ssaabataka nga kino kye bakola bano si be beetaaga ennyo naye nga bali mu kututeekateeka nti bwe muwulira ebitalo temwekanga nnyo kubanga tutandikidde eno wansi. Singa osonda ssente ng'oyagala kugula mmotoka ya bukadde 2 n'otandika n'omutwalo gumu ogenda okulaba oli mu bukadde 10 teweekanga nnyo kubanga ozze weegamba nti ndi mu kusonda. Kakati ne bana abasajja essaawa eno balinga abatuteekateeka nti amasasi we gubadde mugamanyidde gatandise osseseetuka gagenzeeko mu sekita endala ye y'abakulembeze b'ennono naye gwolowooza gagenda kukoma ku mukulembeze wa nnono oyo gwe gatutte oba gakyayinza okwambukako waggulu ku Ssaabakulembeze ow'ennono. Omanyi singa kakamunye kajja ewakaawo ne kayoola obukoko obuto ne kadduka ne kagenda n'enkya ne kakusumagiza ne kayoola obulala kaba kasonda maanyi gasitula nkulu kubanga bwe twali abato twatandika okugenda ku luzzi nga tugenda na kadomola ka liiteemu ne tudda ku 3 ne tudda ku 5 ne tudda ku 10 paka lwe twatuuka ku kidomola. Kakati y'enkoko eri kamunye nti buli lwesitula eba mu ku practice era tageti yaayo teba kano kako kaakato wabula eri eba nkoko nkulu. Y'ensonga lwaki etandise okupracticingira ku bukoko obuto eyiga eba balansingira mu bbanga ng'ositudde ekintu kyonna mu magulu go oluvannyuma ejja ekima ekinene. Abaganda mbadde mbasaba tubeere ku bwerinde oba n'abakulembeze b'enno n'abalala yonna gye muli mubeere ku bwerinde kubanga ffenna tukimanyi nti amawano gatandikira mu Buganda. Obote bwe yalumba olubiri lwa Ssabasajja Kabaka Mmengo Sir Edward Muteesa nga mu budde buno kati Ssekabaka mwaka gwa 19 mu Mmeyi wa 1966 Obwakabaka obulala teyabulumba yawandiika amabaluwa nti mu bufunze kasita olaba ekintu Emmengo kiba kigenda kusaasaanira Obwakabaka bwonna. Y'ensonga lwaki mbadde mbasaba tubeere beerinde kubanga Buganda bwe kabeera kamwa abakulembeze baayo ge mannyo ffe Abaganda ffe kaboole. Akawuka katandika kalya kaboole kaakati katuuse ku mannyo. Mu kiseera kino akawuka katuuse ku maki? Ku mannyo. Olowooza kino ekintu kigenda kunzikira mwani oba kigenda kuggwera mwani? Olowooza gwe Omuganda ono sijjalibu tebali mu kuteekateeka nga waliyo olulago olukulu olw'amaanyi ennyo. Y'ensonga lwaki mbagamba Abaganda tweyongere okukuuma ennyo Namulondo yaffe kubanga singa tulemerera okukuuma ennyo Namulondo yaffe ate lusala ebyayi ku nkolo luleka ki? Munyeera kwandaala Abaganda babasse naye temuggwaawo kababattemu Ssaabaganda. Batandikidde kubaweereza ba Ssaabaganda naye nga bagenda kutuuka ku Ssaabaganda mugenda kusaasaana mwekka nga Munyeera kubanga ezivaamu omukulu zangaala. Abatuuze baagobye ppikipiki ne bagikwata ne batta omuseddeekezi omu yagenze na bisago naye bano banaaba babbi bannabaki oba batemu bannabaki abajja okutemula nga bajjidde ku ppikipiki eriko namba puleeti. Bwe bajjira ku ppikipiki eriko namba puleeti kabonero akalaga nti kale baabadde bakugu nnyo nti bagenda kukozesa eddakiika ntono nnyo bave mu sipeesi bagende naye baalemeddwa okukozesa eddakiika entono nnyo ne bazembeyaamu abatuuze ne babeetooloola
ne babazingako era abatuuze beeteesezza budde ki nti gavuze mu kifo ky'okusaasaana ne beeteesa omu n'afuna ekirowoozo nti tubakwate oba tubagobe tubasimbeko tubakwate naffe tubasaanyeewo era omu bw'afuna ekirowoozo n'akigulizaawo banne mu kukibagulizaawo nabo ne bakigulirawo eyo analysis egenda kubayanca eya pikipiki musiibe bulungi bweraba naye nga gutusinze nnyo ayibeene